Abooluganda abalungi ab'ebitiibwa, nalabye omwana omuwala ku midiya n'ayogera ebigambo nga oba tumugenderedde olowooza byayogera bituufu, naye bw'omuwa obudde weewuunye oba kyayogera akitegeera. Yazze mu kamera nga ayambadde bulungi ng'omukyalo omusiraamu, naga nti waliwo abantu abandabye nga nyambadde bwe nti ne sigida, ne bagamba nti sigida yeeyo yandibadde nnungi, yandikunyumidde singa oyambala ng'obusiraamu bwe bugamba. N'agamba naye kino ekyokwambala si kikulu mu bufunze, n'akwata veire eno gyadde asibyeko n'agijjako. N'agamba kyemugamba abantu abagenda mu kyaki nga bambadde bwe batyo bo bonna bamuliro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'agamba nti kyemugamba abantu bano abagenda mu makanisa nga bambadde bwe batyo busikaati bumpi tebabisse ku mitwe, kyemugamba bonna bamuliro. N'agamba ekyokubiri yabadde alinako ka edisooko ku mutwe nako n'akajjako. N'agamba kyemugamba bwe mba nga nyambadde bwe nti nga nkoze zino enviiri zange nga bali abawala balasita wano Allah abatandaba. Mu Samaliya ebigambo byayogedde yafundikidde ng'agamba nti tonjajinga ye Allah amanye ebiri muki munda. N'ayogera ekigambo ekyandaze lwaki atawaanyizibwa bitegeera. N'agamba nti Mukama akebera mitima. Wawulira ku bantu bwe batyo, nze buli muntu lwayita Allah Mukama nfunamu obuzibuzibu. Ati lwaki tamuyise Allah n'amuyitamu Mukama? N'agamba nti Mukama akebera mitima. N'agamba meka bambala ebikaaya nga bambala ebiwanvu naye ng'ate munda emitima mibi, ng'ate eriyo omuntu nga tabyambadde naye ng'ate ye munda ayagala Katonda we. Allah kyagamba ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, lima taquluna ma la tafalun. Bwe muba nga mugamba nti mwagala Katonda wammwe, lwaki temukola lwaki ebikolwa byammwe tebijjaayo kyemwogera? Kabura maqtan inda Allah, kyayitirira obunene ekigambo ekyo Allah n'akitamwa. In yaquluna ma la tafalun, okubeera nga mwogera ebintu nga tebikwatagana na bikolwa byammwe.